mukaaga. Basawaza Lugambo tutambudde embeerawo ne Seguya Josephat naye nga saagala mwerabire nti amanya Nakalema Shadia Seguya tutandikirewo. Mwasuze mutya bannaye badde ngenda gamba batuwuliriza naye era TV the evolution of the media, print media, radio, black TV, color TV in the 60s, social media, era radio ne TV byasigala byamaanyi wadde nga print media nga bolaba olupapula lwabukedde byebisinga. Okitegedde bulungi. Era tubeebaza nnyo abatulaba mwenna abafunye ebirungi Mukama mwebaze, abafunye okusoomooza era Mukama y'omu mumwebaze. Togamba nti lwaki oyagala oli. Wakitegedde. Kaakati nno tutandikire ludda bannaye kuba mulimu agasanyusa, mulimu agatasanyusa nnyo, mulimu agali wakati naye ndowooza tetujja kujja kulya aye tusooke okukaaba, tusooke kulya tunaakaaba. Kale katusooke ne bye twasuzeeko. Kyabadde kiro kino kyennyini saawa ndowooza nga 5 ekibanyi ne kigwa n'amenvu ku bbaala bagita Nonivi eno eyaffe yawa ne Kololo wammanga wano Forest Mall mazaalibwa ga Juliet zawedde kwe nalabidde n'abayimbi bendudde nnyo okulaba maama nendaba ne zaatoto agezi nendaba ne Bad Black ono bamita Chris mwanyina Juliet zawedde birthday eya baby girl Juliet zawedde from Sudbury, Massachusetts, Boston, United States of America. N'abalala bangi abagenyi nga bali awo. It also happened to be Nina Rose's birthday. Nina Rose naye n'ayambibwa birthday n'agijagulisa ya Juliet zawedde. Happy birthday to you girls. Nga bw'oyinza okugamba nti omanyi gundi awasa kati naye kankolerawo engagement yange nobanga owasa kumbagayo nange nekolera omu engagement naye ekyo kiba birthday kale naye lwaki ogatta emikolo eminene nedda kiri nti Nina Rose naye yayambiddwa mu budget ya muno ku mukolo omunene birthday it is okay. Kale naye kyenjigezaako okugjayo nti ku mukolo ogwajjayo ne bakamiliyoni bonna dokita badde ludde mulaba naye n'alabika era Nina Rose n'atwala omukisa ogwo ne tumuyolezaayoleza muli mu magezi. Bad Black n'alabikako bannanga ataanyirira luno lwakubanga ejjako bitundu ebiriwa. Nagenza okwetegeeza Bad Black talina lubuto naye lugezi wabula ate kansirika kuba byasuza nvuma onjogerako oba yaddalidde buli nnyo nina engeri gye nalunyizenyize ng'onyiga lwaki naye bannange Bad Black alina omusajja otandika otya okumunyiganyiga ali mu fayiti oyo asanyuka ennyo nga gyobera omukolo gugwe oyagala gamba tasobola kwekolera mukolo gwe nze ngambye bugambi naye abasajja lwaki mwaganye tuwahaga ne mukwata ku bbina laba Kamiliyoni akutte ku bbina lya Zawedde tokirabye kiyizeeko bazeeyo emabega kaakati abo bamukwano ate denisaaeeko olunderu kiri nti bamukwano okitegedde kati kimbulo kati okwata otya ku bintu ebitali bibyo ono omukwano nnyo gwoli ogenda kuliza Kamiri wadda ku mukwano nnyo ojja kundeetera okulowooza ekirala ogenda kuliza era Kamiri byabadde olaba Kamiri yeekubya selfie n'omuntu awo ng'omanya nga mulimu nnyo mute kugambye Kamiri wasabira selfie ng'omanya buli omu yabadde awo pasa bugembe yayimba atya eggana ly'abawala buli omu yabadde awo tewantutte empalanako etandikira awo tewantutte n'oyo kati zekisibirangirangi kati oyo omwana yansobera oyo omwana ennyimba tafulumya naye wabeera mu mabala spending okufa sente ozijjawa kaakati golooza azijjawa ekikulu sente gyagijja omukulu oyo alina omukyala nkutumidde nnyo gwe sigenda kwogera mukyala we sente ezijja omukulu oyo ziba nzungu Uganda shillings nkitegedde eyagezze nono nagiza linga ino olubuto zato yabivaako eritayadije gogera sibasibamu awo Dennis awo
Sebo gabo wakoze biri. Wala za magezi ulima. Awo naye no mnange cyane anti mulavu mpya. Ata magulu ngaga koze. Ye kubadda bwe gatyo. Kubadda bwe gatyo. Nina nagategerezanga. Gego tegakyukanga. Kati alina olubuto bakola. Kisoboka kubeera mukazi. Naye anyiridde nnyo. Mwekanyirire sente weezi. Avuga ne motoka sebo nsajja. Motoka ki? Benze mwero namba gye sijjuki. Wati. Nani nakitunulidde kiro saawa ga. Naye mukozi mukyala mukozi oyo ayiribye. Jasmine obukowe tebubuke kongo bwayiri namatovu kye bwatukola luli. Nga babuzaako gulabeera nga omusawo. Supagulu olumwabula mu bbaalawo kakati. Ate nno bw'onywa. Supagulu naye babusibisa ki? Supagulu. Buyina ggulu waabwo. Kaakati tukole bwe tuti. Emboozi katugirabe. Boss lady is now 10 years old. Yes, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Boss lady! The only Juliet Saweke. Overseer Julie, give up my singer money. If I want to be going overseer Julie. It's always a pleasure to be here. I've been seeing you again. I love you. I love you more. Yo, Pakachi. Pakala.
mutima agenda kuyimbanga rediyo kati nkizudde siri mukwano gwo twateeseza ttiimu ntamu ku ntamu nabawondeka kola wekka kaakati era obadde mutuufu nange omukazi oyo yanyiizizza okumunyiigira era nange munyiigidde akole yekka kati Dawudi Mugema bambi akyasaba buyambi era mulwadde katumulabe igwe nani alaba Bukedde TV abuuzaako erinnya nze Dawudi Mugema bebaza okukumira ku Bukedde nembebaza n'okunjagala nebaza na buli muntu anyambyeko mwene embeera n'abakyanyamba Mukama abawe omukisa obukuluma buno bwabweyogerera obulaba bukyagaanye koza abasawo bagamba ki abasawo byababula kubanga abasooka baŋŋamba kansa abeewa ab'emulago naye bwe nagenda ettake ne baŋŋamba sirina kansa era bwe nakomawo emulago nabo ne bakikakasa nti kituufu sirina kansa era neewuunya eddwaliro ly'emulago eddwaliro ery'eggwanga eddamba okubanga lisobola okumpaliza tisenfu bama ne bakutereeza ndowooza bafunamu obutakwatagana katono tolemerayo nnyo nyina okulemerayo kubanga banteeka ku ddagala singa yali ggwe saa zino bajjanjaba kikali baani abasawo bakujjanjaba ettake babadde bakujjanjaba ab'ettake bo baŋŋamba tebayinza kumpa ddagala lyonna kubanga obadde bwababula ne bagamba tuyinza kuwa ddagala lyonna kubanga obadde tewali wamalayo ebbanga kyetake namalayo mwezi mulamba ng'okolayo okyate nga toli mulwadde nga nkola tesiti ez'enjawulo malwaliro ag'enjawulo kuba bagenda okundifaalinga ogenda e India nga amalwaliro gonna agaabwe nga tabaddemu nga baŋŋamba genda mulino genda mulino genda mulino genda mulino paka ne kyagaana ne bagamba ffe tuwanise kati wakomawo emulago ne bakugamba nabo tebalaba kansa saawa zino obudde buno ojjanjaba ki saawa eno sina ddagala zungu yonna lyenkozesa kubanga obulwadde bwabula naye kyesigere nga bw'okirabira kiyiika kati mbadde ngezaako okunoonya akasente genda India gye bansindika ndabe naye amaanyi gampedde kubanga siraba wengenda zijja bakusaba sente meka bansaba $30 egya ddoola olinawo meka sinafunawo wadde miliyoni kubanga obulamu bwenimu obulaba nyina okuliisa abantu bange nsasula ennyumba wensula sikola omugema olina abaana bameka 3 osulawa namasuba opangisa obadde nonazimba mbadde manyi wazimba nozimba mbadde sinaba kuzimba famiro gye besaawo otya anti ekisa kya Katonda abantu obusere bampaayo obwo kubanga bali abo nakuterako $5,000 2 bo batyo walina abagagga mikwano gyo n'abayimbi bennyini ampulira waliwo akasente akagenda ku federation eyo kebawa abayimbi kabali mu kwewola tewaddukiddeyo ne bakakuwaako oko kakukujjanjabe kati gweoyinza okwewola sente z'eddwaliro wegayire pulezidenti wa federation akuwa sente wejjanjabe aba federation bampaayo $3,000,000 naye nga tezina kyensobola kukola ku kizibu kyange ate bazimpa nkyali ttaka ezo ezanyambako nga nkyali ttaka nkusaze ku papaazi ng'oyimba ku stage muganda wange wafunye amaanyi agalinya stage naye onsanze era nyimba ntudde amaanyi agayimba gabeera mu kifuba ebigere bikuyamba kuwanirira kati bwe mba nga ntudde nsobola okuyimba naye bwe mba nyimiridde mbasobola kakati kansooke babuulire tuyambe onnyonnyole bye badde onnyonnyola nedda nze nja difendinga bwe bali nsiba olindeetera akawunga olindeetera ku meene sirya kawunga kokka ng'oli mu kkomera ate onzijukizizza tubasabira yo naaba okyanzijukira mwenna abali mu kkomera tubasabira mujja vaayo naddala abaasibwa obwereere
n'abaasibwa nga obadde n'omusango naye nga oli eyasooka okugamba nti otunulanga keeki naawe n'omugabo otunulanga ejji kati ne bakusiba ebibi ebyekisa abakatuli tulina ebibi ebyasaakirira ego n'ebyekisa ate era sipapa nkusabira nnyo Charles Olim ojja kuvayo mu kkomera kyekyo weewaawo kaakati tuba tuli awo nga Palaso nagguka mu Bulaaya gye baamujja nga teyeesiikidde Kawande nga bakibamugobye bamudipootinze ayina engeri gye yavaayo n'ajja nga kiki ekituuseewo yenkola entya nze saala nnyo okunnyonnyola bintu ebimu biba biwundu ne biwona naye yakomawo okuva e Bulaaya eyo bw'avaayo ne bamwerekeza n'abantu be ne batuuka babadde nga bamukyalira wano kati yazzeeyo myaka 10 nga gikoze eki nga tukutegedde awo family reunion oli mukyala oli ye mwana omukubo n'omwana afaanana Kamiiri yati family andike Palaso afaanana Kamiiri omuntu ofaana omuganda wo tekiba neko nabuze wano nga bakyalina omukyala ono yabakyalira ali Gerard Mayanja taata lwasembyeyo okujja kakati ebyo bwe bityo era bwe yabadde ng'agenda Kamiiri n'awandiika omukukku gw'ebbaluwa atwalira ani Daniel Atimu pulira omukukku nti munnange mulimu ki nkwagala nnyo munnange nkwagala nsula ku mutima otyo nkwagala nnyo munnange nkwagala nebyo nakukola kyokoleke tuli habilitatinga tugende maaso era oluyimba olwo Kamiiri kandabe oba yalimba mwaka ki 21 ayimba Mama Mia ffe twamutegeera Nairobi gye yatandikira bamutegeera 2000 ab'e Rwanda ate bo bamutegeera 2 nga ggwako ffe 21 awo Mambo Bado 2 Jamila Nania 2 nekolera Mali 2 Kipepe 2 Shida za Dunia 2 Katupakase 2 Samasama 2 2 Navumilia 2 Basimo Ogenze 11 awo 12 Valu 2 Badilisha olile nyimba za Kamiiri hiza fahit nze profile z'abayimbi zonna zindi wano mutwe kali ngambe ya Bobi Wine Kyagulanyi Center mu Robert ziva ku profile ngambe ya Bebe Cool nebyama gweddalu anakulise bajaga kati kyetubatukola naye tumukwate mpola babyanjuzizza mu mutwe bingi kuffe kakati ate enyimba zonna bazikoze endaba wano tewali muyimbi mbwazze ayimba okujjako nga siwa myaka gyange nga simukola ki nga simulaba era mu bbaala waliwo twabadde kunonivi Kamiiri yagale naye ndowooza anti konsati ye tugenda gikwata muwala era Kamiiri yawizo tunagiddira kale yabaddanga nti naye gwe omanyi profile yago giri namutwe kale n'abaana be tebeetaaga kukola DNA nga wendi kati mbu mwesanga mwebonga mbu mwesonyu kati buli omu yasonyiwa munne omwesanga mwebonga buno biri tunyumize olutalo bafaani balunwanira ne lukola ki kati mbu omulala tojjukira vumbi gye yakusabula oli mubi kati noleeta ebyo omusajja nomusonyiwa betwagala byononese naye nga mwekwati nange naye oyagala kiki kanye kyayi oyo omumiiri atagenda atakojja sabasaba nabagamba byonna kakati katudde engulu namweereza akayimba nga kali mu buwandiike kano akayimba ako otyo forever keyakuba ndowooza forever myaka oba 3 oba 4 nti Daniela oluyimba luno yakamuwandikira ennyimba ezi mu zonna Kamiiri ennyimba zakoze yeyewandiikira era producer era muyimbi byonna abitegeera naye Kamiiri yakakolera Daniela ennyimba 2 yamukolera oluyimba nkwagala nnyo munnange nkwagala ne forever bwe yamuweereza obubaka Palaso yamugambye ebintu bino jukira obuyimba buli jukira kali ak'emyaka 2 ne kano ke nakafulumya if there is anything wrong bansonyiwe a family teyagambye bansonyiwe kubanga talina kye yakola waliyo mbuuza
leero samwa yalimba 28 bajja okukusima mukulu nange nja kukwako sina kye nayo gwaliyo mu famire yaabwe bali balina abaana gwe nategedde nategedde tolindeetera ku mmere endala kati gwe fetulikola bino fetuli happy kale anti mumera mutukosanga mumanyi kale yogera bintu byo waliwo abamu abeetaaga bannange kati soka tusampolinge forever munange nga yeetonda mpozi wange muteyeetonda kale naye binyuma ne weetonda kola ensobi weetonde manye nti weetonze nkusonyiwe katogagala gamba nti omukazi yagendera bwerere ng'oli talina kyakoze omumwa gusongodde ng'olugambo ngulabye waliwo nange gwe nasaaga omukazi yagamba naye musajja gw'eddala olina olugambo emimwa gyo gyonna gitobye ekigambo ekyo naye nasemba kiwulira emyaka nga 48 giyise tugikoze gitobyetobye totegedde kyegambye nasemba okulya ekigambo emimwa gitobyetobye emyaka nga 48 giyise 48 kati oyina ameka ekyo kyembadde ngamba ekyo oyina ameka ate nalinga ndowooza mu senior 4 ono wankaaga 7 kati nange mbagambye oyinza bba okunuukiriza kale 7 ose kyo ng'oyingidde mba neetaaga awaadi okuba myaka 7 nga ndi luto lugoggofu ndabika bulungi sirenda luto si lunene sikyali ambizi kagamba nolabira ddala kama yebale nagivaako emyaka nga 5 giyise 5 seguyo kakasa mulete bayibuli kati tosobola kwogera na filosofa era kati gweobuze n'abandaba babuze wetaaga kubibanga ayitako munyenga seminariyo kati lofa abatayitawo nantunyonyere bulungi mulete bayibuli tulabe dominos moviscum et cum spiritu tuo anga twagadde tubuzabuza amagambye kaakati tuzeeko ki nze simanyi maama tetukola fembi nagambye olwaire okola wekka nakwata nemumbinabina nti nze simanyi njakuleeta emboozi ezitakoleka wano eziriwa mukama wange nina wandiwo 2 sibiriimu kati gwegamba nteekawo wandiwo wano yogera nze kirungi saze kola katuzeeko kya nti bw'otoyogeranga nteekawo wandiwo leero nnakyaze sigenda kukola naawe kulaba bulabi entalo za mirimu ze tulina wano kaakati kozana yayimba akasengejja mama akasengejja yayita mu kasengejja naye mama nyimbayo ngambinyo imanyi kuyimba yego wansukkako yimba siruyimbye bubi nnyo obulononye bwononyi akasengejja wayita mu kasengejja ng'alina ono Maureen Kavasiita ne Giovanni Luzinda ono ne Maureen abadde yabulirawa abadde yabula akomyewo agambye akyakolagana ne Kapiteeni Kasami atumidde nnyo Kapiteeni Kasami baateredde bazisaze kola naawe kale sebo maama bakabukaddi asiina kyemmanyi ekirungi yasaze kola lugambo bwe banaakunya omumwa ogwo bajja kunyoga waggulu nga nze nkunya gwa wansi kuba gwe munene leero nze mulabawo bulabi ekifaananyi nesegula yakolayo ate leesoose okulaba nti omumwago munene sikwegenderezanga sikulimba akiro nesonyiwa nokola bintu byo baakabukaddi yeki emboozi ndooza tuwulira empuli Luzinda tayagala muwandiisa mu bandi ye bandi eneebeera etye bandi bagikola be bati kuba ayagala kukola bandi azzaawo eri yagwa ateekemu abalimu Grace Khan ateekemu Kalo Nantongo ani yabadde ani omulala oli omukulukulu kati obuzibu obuliwo kifu bandi egenda kugwa lugezigezi ekyo kifu tekisoboka mulimu olugezigezi n'atagambwako ani agenda okuga bandi kibuyaga bwadde eno nadde eno waliwo abantu abalinga kibuyaga aba ayimiridde empewo nedde eno n'agenda nayo ne wabaawo endala n'emuzeenoabaagwa n'emuzze eno bangi ate mubamanyi nga ani ayagala okufuga bandi eno ani ayagala okugikulembera kagamba simanyi naye kasooke tulire bwe bagamba kubanga ono yakomyewo n'okuyimba mukazi wattu ejja abadde naazaddeyo abaana ab'empola empola nga baani
olaba olusoyinza okulowooza nti kiba kya wiiki oba bakyo banaku oba kyo baki but omukwano teguliiko lunaku lwadde oba lwadde oba okitegeera I think mukyala mulungi sikyo mukyala mulungi mutuwaanire kuba kati munnange etabuse yasigira ekifaananyi ekyomukwano ogwabwe omukyala mulungi mumulaba aswaza tutuwaanire omukyala no kyembuuliza nti mumulaba aswaza ate ngaaswaza biki aswaza takuswaza anti mutuwaanire okuwaana batya olina omujubu omukyala omulungi ng'omukaba siita omanyi waliwo obulamu obumu ndaba waatunula mazima ddala mulabi mutukuleka eriiso okikirozo kitegedde ekiraga nti mukyala mulungi olaba naye mwenyininyini oli ku kamera n'omutima gukuba okitegeera so mukyala mulungi taswaza nti bw'aba katugambe nga muntu wange nti ngenda kutuuka nekweke oba ki nange bw'oba omumpadde omuntu bw'atye era nkugamba bugambi baby nga tomanyi look at she oh my god look at she tambuza kamera look at she you know look at she actually look at she that is oh my god I can't even tell you know tukulabira Giovanni ng'otudde naye nengamba bannaye nze Giovanni akugyewa mukwano gwange atya era oyagala nkunyumire mukwano gwange atugambye gwaliwo akamayina kankubye wali oba omulabi nangamba awo leyaliwo ayinza okuba simukyama as in you better believe it so tukkiriza gyatugambye ebigambo ebyo bikiriza abantu bonna abalina erinnya eryo eritandikizaako gye baba special ddoboozi naye olabika oli mumukwano gabasiita ate kibi naye kwangamba ndi obadde okwekweseeko ennaku zino owange mwali mwantama twakola ki mwali mwantama ate nga lwaki tukutama ffe abamu mwankuba bakuba mwankuba so far oli kukinga Maureen Kabasita I'm recording ndi mu kurecordinga kati yeah so by the end of this year ngenda kurelease something akabuliro kagenda kukwa album single EP yotusuubiza tusuubire wali covering because munnange bitwasembayo okuba naawe nga si birungi I'm fine very really? Fine as you can see eddembe olina nina eddembe everything is fine so tuwulire embeera wagiyitamu otya era eyali eriwo abaliko baabiraba wenga okurikavalinga because abantu bangi bayita mu mbeera gye wayitamu naye nga baliyo basirise so tuyisizeemuko embeera wagiyitamu otya nagiyitamu ne Katonda that's it basically and everything is fine now wali siyinza gamba nti oba nakola ntya oba ntya Katonda yagimpisamu as you can see I'm fine mwatula ku table yeah everything is fine reconciliation wali mwogera nnyo n'amaanyi lindako aha onkwatiddeyo nga nyina gwengeya wano omumbejja Karo Namatovu azanya bina Uganda Team Ham Afrique omumbejja Karo webali nnyo okubanga kwoli kakali ate essaawa eno tulina omugenyi waffe mukakkamu yakola likodi gye buyiseeko yakola ekivuulo ejjinja n'akikola e Uganda wano e Kampala abantu ne bajja n'abatwalira ejjinja eri Pastor Bugembe n'abatwalira Levikson ne basanyuka omukulu Pastor Zizinga Juma Mulokole ono yennyini anekedde Eva Smart erinnya lya Zizinga eryo walifuna otya
naye okola research kakasiza nkakasiza okitegedde kakati abantu sooka obeyanjulire zizinga mu kwaya leka kuleeta bya zizinga naawe nange gyendasooka owulira zizinga lwaki buli awulira zizinga ateekako nti ateekwa kuba mu kwaya tewamenya zizinga mu kwaya ku luno ye juma zizinga juma kati kuba oli wansasagge buli kyokola kigenda kitambulawo babuuzeeko banjulire kyetwagala nze pasita Juma Mulokole mbalamusiza nnyo ddala ndi musanyufu okubeera ku Bukedde nzize wano olw'ensonga ze twesuubiza nti bwe bumpagira mbaddiza omanyi ennaku zino abayimbi si bonna oli ave n'agamba mujje nkoze charity concert sente zivaamu zakuyamba baana ate n'atadda kuyamba bantu olwaleero nzize kubayita nti mujje tubayambe kuba mwatuwa ssente twafuna sente kati twagala kubaddiza obugalo obw'amaanyi mukama tumwebaza kyekivulu kyetwalanga wano akasente kajja twakafuna kati bannaayo genda bagabira otya akasente ako akasente ngejengenda okukabagabiramu kuba newe nakwata nti buli omu akwateko 5 oba akadde bajja kalya naye teri kisinga kuyiga mulimu gwa mutwe oguvaamu ensimbi nti guno ogenda kaddiwa nago kiringa kyakusaaga naye munaye bw'okiyiga katugeze n'ojja ku the answer waffe n'oyiga ebya saaluuni n'otandikawo saaluuni yo kikukolera ate obulamu bonna tugenda bayigiriza n'okuvuga emmotoka ez'enjawulo ennene n'entono tugenda bayigiriza n'okuzikanika petro lirina essomero gy'obayita bajje essomero basomere kasente kali yes practical skills mulimu ebyokufumba mulimu ebyamasannyalaze mulimu ebyalaani somero lizimbe liri ku eka 4 ez'ettaka mukama yazituwa twateekako n'ebisulo eby'amaanyi tuyigiriza practical skills abamu batuukawo balowooza university naye it is a home of skills vocational skills skilling mulina ne school tracker tulina ebintu bingi nnyo ne betutalaza olw'obudde kuba tojja kusobola kulaga buli kimu era atulaba the answered foundation essimu zezo wammanga the answer foundation kati awandiika essimu eyo ebinasigalira akole ki ajje akubire atukubire kati genda mu maaso kakati olw'omukaaga luno ennaku z'omwezi nga 2 si yekosa enkya enkya lwakutaano fenna ng'ekitongole kya the answer tuweddeyo tulina n'abagenyi kuva Germany tugenda kuba tugaba half bursaries 86 tugenda kugaba fuulu 16 kati weetaaga kubeerawo olabe bwe tukuwa half bursary tosasula hostel bwe tukuwa half bursary tosasula kulya omanye ebintu bibiri ebikalubiriza ennyo ku technical oba ku institute oba university hostel and feeding kulya nakwebaka ezo zokka zisobola okubisa mu fees kuba bya buli kaseera yes naye tugenda kuwa okwebaka free tukuwa okulya free of charge ate wonaaba omaze okusoma tugenda kuyambako okukuwa okufunira omulimu kuba badereva abamu bagenda e Dubai era abaana abo mulaba bagenda e Dubai ovuga emmotoka n'okkanika bafunira mu miliyoni 3 si byakusaaga so mujje ku the answer ku lw'omukaaga luno ennaku z'omwezi nga 2 ewa Kitakaawo ku masannyalaze agagenda e Kenya ejjinja gwe n'obwotuuka mu jjinja n'ogamba nti ngenda ku ssomero lya pasita Juma Mulokole bamanyiwo kuba pasita Juma Mulokole almost Busoga yonna emumanyi so boda ajja kuleeta nusu 10 gwe bagambe ngenda ku the answer foundation olw'omukaaga luno lwe tuli okubawa bursaries zetwabasuubiza kakati full bursary yetegeeza ki full bursary tulina category of people betuwa besitasobola kumenyaamenyaano olw'obudde naye nga twabogerako wali omuwala omu yaŋŋamba nti naye buli bwe mutwogerako tuswala twabogerako mu kivulu waliwo categories of people betuwa so emunaaba muze meeting etandika ssaawa 5 tugenda kumenyaamenya nti full bursary alina ogifuna bwati naye half bursary zo za timing eno izo teziriiko nti ono yasoma ono teyasoma kati kyembuuza nze nvudde Kampala nzize nze nvudde Paris Ambaale nzija Jjinja kati ate singa ntuuka nesifuna bursary kati ate nga taddemu transport tosobola butafuna kubanga lwaki oba tofuna oba tolina kukkiriza gwe jangu mangu gwe ssaawa 5 zikusangewo tutuuka mu meeting tukunnyonnyola byonna olambule omanye abantu lwaki tubayita ku ssomero omulembe guno gwa bantu bafera
jangu olambula olabe ebinaabiro olabe ebiyigo olabe ekifumbiro olabe tulina n'amazzi ag'okunywa ebyuma ebikola abaana banywa amazzi free of charge ekibula kyenkugamba ebyo bina binoolambule olabe nti omwana agenda kubeera olabe ebibiina ogambe kati no kampandiisa eki omwana wange mu the answer kitongole kiri registered ne government ate era tu registered ku means of works and transport ku nsonga za driving era tu registered ne means of education and sports tulinawo UBTEB ne DIT center number baana batulira okwo ebigezo ne tubatikira ne bafuna emirimu ne bagenda ne bakola mu courses z'enjawulo. Yes, gwe abagamba nawe ikiye gwawo mu office. Nze director. Mundabira wano ne ndi director. Abagamba nawe wava wala. Nava wala munange era nanulimbo luga nti je nvudde. Otegedde. So nofune subi no bawa amanyi nabo bajja kufuna amanyi. So abavubuka okusinga okudda mu bintu ebituvumisa nti anywedde enjaga akoze bwati babbye batemudde betunze bajje bayiga emirimu egy'omuntu egivaamu ensimbi. Omuzadde bw'oba olabye ekirango kino kubiriza omulenzi. Ekirala abantu balina abaana be banyiigira nti yazaalako yaleka school fees mu ssomero musonyiwe omutuleetere ku the answer tutandika obulamu obupya. Okitegeera kyekituufu skilling the girl child. Yes, kubanga mukulu Seguya mulimu abantu abayitamu mu bulamu nga basoma zino courses za university ne mubeeramu abantu abayitamu mu bulamu nga basomye vocational skills. Katugeze omuntu wayiga okukanika emmotoka kitegeeza asobola otandikawo garage. Omuntu watandika garage tojja ngamba nti ajja kusiiba enjala. Tekisoboka. Ebintu bingi mu Uganda byetusobola okugyamu ssente lwakuba olumu tuli banafu. Kati no wenkubiririza eggwanga nti tukyasobola okweyamba. Emulimu ogw'omuntu weeguyiga omulimu neegubula e Uganda ogende Kenya n'ogufuna oba n'ogutandikawo be Tanzania. Ebiseera bya COVID wabiraba nnyo. Basibawo offices zonna naye mechanics bagireka nga nzigule. Kuba emmotoka zino ttaano. Yes, so enamba zaffe zezo wansi kuliko 075 0 7 35 ne 0 19 34 97 nabadde sina ngeri gyembeebazaamu kuba mwajja mu bungi bwe twali ne Pastor Wilson nga mpumba kati mbayise mujje mu kime basalizi zammwe ku the Answer Foundation ejjinja ewa Kitaka. Bw'oba tosobodde lwa mukaaga luno nga abiri jangu ku Mande kuba embeera eyinza okukola ki okukwata tomanya ne making sure nti ojja otukubereko n'akasimu ayagala esimu eya WhatsApp yo si yakuba kuba eyo yange yeneeno gye nnina wano. Onoonya Juma Mulokolo olina ky'omugamba omwagaza bya music gw'ojja kuyita ku 0701 86 0431. Namba ya WhatsApp yange eri 070 86 04 31. Ez'okubako ze zoolaba ku screen mbali okusirikako kuba obudde. Kale kati balinde nga mutuuse ejjinja ku lw'omukaaga ab'omukisa mufune half ne full basale abadde Juma Mulokole. Kakati tugenda wa Jostedy. Ali ne Musa Semwanga eggulo byaddewo ebityo kati ate biriwo ebiti just TV1 kwoli muganda nga machagondako olwaleero like we said yesterday tulina omuyimbi Jostedy Hassan Kigozi tuli wano mu makage bagiyita The House agenda tunnyonnyola waki agituuma The House yadde mu luzungu tumanyi nti The House kitegeeza nnyumba. Besides that abayimbi babeera n'ensonga lwaki ebintu ebyenjawulo babituuma amannya ag'enjawulo. Celebrity Breakfast ekyenkya ne Celeb nze Musa Semwanga nziramu okwebaza gwe kyaliwa nga akeerera ku Bukedde n'ogamba Bukedde buli ku makya nina okukeerera ku programu ekyenkya saa 12 paka sawa 4 tubeerawo Monday up to Friday ladies and gentlemen. But for now tutandikirewo, let's get busy. Ne musajja mukulu ali dressed in a leather jacket ayina ne dice pants eza black and white munda ataddemu kavike esawa ya silver sawa yange ya kabi sawa lebo kyeyo designer ki era designer ya bimanyi kati atenze ngule ate era mmanyi designer manyi nyimba akasembyeyo bakayita tudde
nkazannyawo today naye nga wasuze otya? Bulungi mwasize mutya neyanziza nnyo okumpa opportunity eno kubeerako ku Bukedde TV essaawa zino. Era nawe weebale tukyaza muganda wange. Alhamdulillah wendi. Okay, tutandikire ku dderinnya The House Music Line kyeki? Yes, the House Music Line nkitwala nti ye nnyumba erimu ebyemiziki nga bwe tunagamba fa ab'emiziki. So mulimu ebintu bingi, so mulimu digital recording era turecordingira mu kasenga awo wammanga okurecordinga ebirinomo naze ayagala kayimba ke ka recordinga, but mainly we are focusing on live recording. So we are starting off next week oku live recordinga era nga tubadde tukyalina ebingi bye tusetinga. So mu The House Music Line mulimu music box era ng'ovudde ku digital recording. Kati music box yeri about live. Live tumukwata ne tumukuba muyimbi ne tumurecordinga ne tumana ne tumukwata ne video ne tujja outlining nga abamu emitala wa mayanja bwe batera okukola. So twagadde to embracing live music. Oba oli awo abantu abamu bamwagala nnyo ate oluusi amaking ennyimbo okubeerawo akabanga. Yes, ate n'okwongera abayimbi emirimu gya live band n'oli oba okulowooza nti ono muyimbi teye live band eragisobola. Ffe twagadde tumulage nti buli muyimbi akisobola. Kasojja ku The House. Weebale nnyo. Nga tuvudde ku ekyo tulina rehearsal space era nga wano abakubi ba bandi bajja ne bakola practice. Ebyuma webiri sets bbiri enesigala wano endala ayagala okupangisa n'agipangisa n'agenda n'akola. Yes. Eno tugitwale nga oyinza ogiyita business venture nti Josted atandisewo akalimu k'akokusaidi. Yes. Kubanga kino ekintu nze nkyagala kyali kyanemererako one time mu lockdown olw'ebizibu bya finance nti oba tosobola kwasaganya kifo nga kino ate n'ewaka ate n'obuzibuzibu awo bwagwawo tetukyakola, so we had to take a pause. Naye alhamdulillah nti kati business at least ezeewo. Kwanzijukira we najja 5 years ago siwe wano wakyusa wokole. Wali twali side yeri oyambukira ku Sitoto nga ku Kiruddu. Oyambukira ku Kiruddu waggulu awo. Yes, twali waggulu wa Kiruddu. Sesaawa eno tuli ku Lwasa oyambukira ku Paradise Motel opposite Kasaidia Road. Yes. Okay, musically speaking, Endongo ekutambuza etya sofa? Nze Endongo entambulira bulungi. Endongo tena ntambulirako bubi bukyangambaawo. Ekirina okusooka okubeerawo mu bayimbi kye balina okusooka okukkiriza kiri bwe kiti. Ng'onoyagala okufuna mu ndongo sooka appreciate ng'endongo weekutuusiza first. Kubanga tosobola kubeerawo w'otuuse by mistake. It has been a plus and a plus and a plus. So sisuubira nti awaliwo okubeera nti endongo ekuyisiza bubi. Yeah. Okay, kwa waliwo eyakimbuziza wano ku Facebook n'agamba Josted we yamala show ya Africa nanga yasirika. Ebiseera ebisinga nze kyendowooza nti tujja kuta ennyimba oba oli awo nti ne tuteekamu n'amaanyi agapushinga ezisobodde ne zituuka ku buli muntu, ezitasobodde ziyinza obutatuuka. Naye nga essaawa yonna naawe nkuleetera akako kagenda kukunyumira era nga bw'onoonya kati era tuleeta ebyakabi bingi. Yes. Twogere ku luyimba lwo lwa Today. Today it's a love song. Besides being a love song, ekyakuinspiring okukola akayimba? Nze ng'omuntu njagala nnyo kye bayita okweyagalira mu lwaleero. Kibwenjo kiyita nti abantu abasinga agenda nafuna akazibu olwaleero n'agamba bannange olwaleero nalwo lunsobedde. Naye ate singa bakugamba nti Katonda Sheikh Burhan Kiti yali abuulira mukwano gwange yali abuulira ng'agamba nti bakuggyeko omukka seconds 5 owulire seconds 5 owulire olwaleero. Okitegeera. So bantu bangi nnyo abayinza okuba nga tebasobodde kutuuka w'oli naye ng'ate n'ekirala today is the mother of yesterday and tomorrow. Yes, because on every day it is today.
yes so nze neyagalira nnyo mu lwaleero era kizibu okunsanga mbu simanyi ebizibu binkutte nze seekubagiza blood osobola okundaba bwoti n'ogamba oyo omusajja yeekubagiza nze seekubagiza mbeera mu happy era nze neyagalira nnyo mu lwaleero kubanga lwe nina yes era lwe mbala yes kale mwezi guno oba oguwedde nalanga opositinze ku social media handles zo ng'omukyala akuzaalidde omwana kyesitaategeera muwala mulenzi yes wala nno wa mukisa alhamdulillah before ayina abawala beereere ate abawala tebaba bamikisa abawala yo anti kati nze nina eribbiri abaana abawala kuviira ddala wala nga tuli ku kyalo nga babayita sukaali sukaali yali agulikako so naye walaba omuwala alabamu nsawo za bamulaba sukaali so nze nja kwembracinga nti nja kusiima Allah buli kimu kyampa ku ssaawa yaakyo buli kimu kyatwala kyampa kubanga yalina ensonga zonna era okumpa omulenzi okumpa abawala alhamdulillah yes muganda waffe Dax Cartel emabegakawo ye bamuzaalira omwana we asookedde ddala mu 19 n'akomplaininga ku kiro ekiro omwana akaaba abeera asitudde mwana nga bimutamye neggwe already obadde dad embeera eri etyafusa okufa ne mutabani waffe muto tekikwetagisa kusooka kubeera taata okutegeera ekyo nze kyengenda okugamba nti bwe bakugamba mbu this one is a baby era ono bw'aba akuze omuntu aba akuze bwe bakugamba nti this one is from a boy to a man is a man era abeera musajja so buli omu alina characters ze engeri gyakwasaganyamu ensi engeri gyagityamu engeri gyakabira emmere engeri gyayagalamu ekyokulya so nze nja kutwala nti a baby is a baby a baby will cry n'amabaati okuvaako but that is a baby so tulina kutegeera ekyo yes Okay, thank you very much. Ndoza muganda nga mbuzize ekibuuzo ekyo ku social media Josted akikuzeemu bulungi nnyo. Kanunu's finest wabuuziza Josted was George. Why did Josted change to Hassan? Of course yasiramuka. Yasiramuka. Sigalayo. Eya George. Yes, likyaliyo. Sinatuusa oba olina kugenda mu government. Bagita bidafit. Yes, so erinnya likudescribing anti yegwe okuva ku balala naye ate erinnya terikukyusa gwani so nze Kigozi George William era ne ku passport kweriri naye nze okusiramuka nze Hassan yes okay yes naye tekinkyusa kyoyagala kyompita yes so feddi ne kutwala etya ondaba alhamdulillah okusiramuka is a blessing to me kyekintu kyesevuma yes buli kimu kintambulira bulungi alhamdulillah yes kale okyakola production kubanze wenasinga okutegeerera by the way you are one of the biggest producers between abasongwriters abakabi however much your side olayinga lo tewemulisa nnyo naye lwaki okikola bwoti most times nkitwala nti ekiriba ekikyo kiriba kikyo nti oli anakuwa omulimu gw'omuwandiikira abajja kuguleeta oba oyasenye oba ki oba toyagala kola ki but mainly I do not want to affect so much brand yange n'ey'okuyimba n'ekirala engeri gyendi businessman emirimu mingi so ngezaako nkwatayo benkutte ono nooli nesagala kubeera nnyawo okuteeka ku ssuubi bantu ate ntandika okufuuka ekizibu okugoba okumpopa oluyimba lwange kati production mainly enyambako nnyo by the way mu nnyimba zange because okuviira ddala ku the word go bwentula ne producer it is going to be work you don't play a note that I don't understand so I engage. It has helped me. But we are sound zange zona. They're different. Okay. I just to the black man in you. I kill whole lot of guys. I kill black man clear. A million down here.
na just steady Maria we wafumisa na chuma watungane tiso kumutima okoze n'abayimbi bangi ani gwogamba nti ono yanchallenging ko oli multi talented n'abantu bonna b'okoze nabo they are equally talented ani yakusinga okuwa challenge mu studio? I think omuntu eyasinga okumpa challenge was Jose Chameleone Ora Energy. Yampa challenge ya man because he's very talented. He was a producer when he produced those of Mamma Mia what and what. Ate nyimba zali za kabi ideas ze mu studio ate n'okubeera nga legend nga nange kenyini waliwo ntyo omugamba mulimu byakola ng'olabifu. No, naye wabawo noti gy'obugamba n'ogamba oba bwino tugikyuseemu naye n'ogamba naye kati ate nalina okubanga kino ate akimanya akinsinza. So outcomes z'olwo oluyimba era bwe tuzekkaanya osobola okwetunula munda n'oga wano nno ssebo nali njagala kweyogeza naye kino kyali kyakabi. Omuntu omulala mpozi yampako challenge was Eddie Kenzo. I think in instrumentation okola track okugireyinga down twakolera African Girl. My girl, my darling, njagala mpube kulage kusanya. That was another challenge. Oluyimba olwo lwalina nyinza ziyita mixed reactions ku remix. However ate nze remix yalwo ennyumira. Gye mwakolako mulina oluyimba lwe mwakolako remix. Ne Kenzo. Mbuuza ku matooke g'olinaabo mpeekyo. Ebiseera bye yali akava mu beat. Yes. Abantu balina mixed reactions about the remix. Kya leading to the remix. What led to the remix? Most times okola collaboration oba ku remix oba a new song. It is about gwenga engeri gy'oyagala lukutundemu. So sometimes twagala okuexpandinga mu audiences endala ez'abantu abalala oba oluusi ku social media zaffe zeyongereko waggulu. Yes, oba oluusi weebale nnyo batusukulumyeko wano tuyiteko wano. Just today ebintu byonna obikoze. You are a writer, a singer, a producer. Naye omuntu ayinza okuddayo n'agamba ebintu bino byonna Jostede yabiyigirawa. Nze ndi musajja ekitone kyange ekikyasinze okuba ekyakabi naye ng'abantu tebannakitunuulira bulungi kyekyokukoppa. Nsobola okukoppa nenkukoppa tukube nonive. Ku nnyimba zonna ze waakafulumya George, oluyimba ki lw'ogamba nti luno lwe lusinze okunkolera mu bantu? Gw'oyinza okuba tolwagala naye nga oluyimba ku stage ate abantu balwagala. Ebiseera ebisinga ndi interviewing abayimbi naga oluyimba olwo naluzaalawa ne nduyisaamu amaaso naye ate ku stage balwagala. Oluyimba ekyenjawulo kunze nti lwe luyimba era nalwagala nga ndutadde era lwe luyimba lwankolera nnyo. So baluyita bati sensanyusa nnyo bw'onkubidde leero kasimko kirowoozo nkyakirina ye kati ate ŋŋaanija tokendeeza kakayimba kazita because tewabaddewo mukolo gwa kwanjula oba mbaga gye tubadde nga client yenna amisinga ng'agamba nti oluyimba olwo kwegamba lwe luyimba buli muntu lwatadde ku list naye ng'endala zonna omu amisinga omu asobola okulumisinga but this has been on the list. Naye ate oluyimba lwensinga okwagala kiri so surprising. Mukwano wadde wakyukakyuka fyumuyerezo nsomola yasigala eno. Baluyita wakyuka. Lunyumira nnyo. Inspiration yavaawa? Luli based on a true story? I was in Los Angeles. Kyenva nkubira Atin nga nfunye idea emugamba lwakitundula futingira something like this. Sitera nnyo ku drivinga ku mbeera zange ebintuuseeko mbiyimbeko kizibu nnyo nga gye nkomeza kubanga ne bwemba mu busungu obungi nsobola okuyimbira oluyimba lwa laavu naye nga ne gwennyigidde ali eri. How is cooperating? Cooperating is very, very good. Most especially when a woman wavaayo n'atandika okuunderstandinga nti this is cooperating. Omanyi olina okuembracinga ky'oli essaawa eyo.
osobola okutransforminga kuba nali and it is something ekisobola okutransforminga nga gwe ng'omuntu ng'okitegedde nti oli bwoti naye omuntu baba mfaananyiza abasajja abekuba buloson I am here ku Bukedde TV. Oh my God. Negwe omaye mbanja amalirize nompa question endala. Mu bintu bye twogedde byonna olaga tonyiiga ki ekiyinza okutuuka ku nerves n'onyiiga? Ekintu ekisinga ekiyinza okunyiiza nze kumpisaamu maaso kyekyoka ate kyekyoka disrespect. Kale tumaliriza. Jonah, thank you very much. Peter Kanakulya wetuba tumaliriza ogenda kunkubira akayimba katokendeeza. Twatandisiza akatudde akayimba ka Josted akapya naye tugenda maliriza onkubira akayimba katokendeeza nkaweerezaako bonna abali mu mukwano nga muli mu good terms n'omukyalo oba n'omwami n'abo abalinamu obuzibu okukosebwa kwonna nti muganda wange embeera ejja kubeera nnungi inshallah. Your last remarks nga tumaliriza. My last remarks, my fans, thank you for supporting Blackman Town. Mwebale okuwagira Josted at large. Mwebale okuwagira Mama So, mwebale okuwagira Jati, mwebale okuwagira Soraya Solangi, Hasani. Kwegamba fena tugenze tuwera. Olusani yabeyongedde omuwagira. Balina okumuwagira. Naffe oluusi mwetuwewuka ate. Mwetuwewukira. So kyova olaba bw'abeera n'ekintu era tulina okukaminga in no matter what tuba tulina okusteppinga in. So ebiseera ebisinga bannange ekisembayo nti understand ekirala manye ekyo kyoyagala genda ku ekyo kyoyagala weewala okunyiiga bikunyiiza bifunire solution. Muwagire Josted the house weeri abayimbi mbalinze bakuba ndongo wetuli. Okay, thank you very much. Kulukat Singh tumiddeko ne Shamiko muyimbiwo. Nze Musa Semwanga for now. Tugenda kuddayo mu studios muganda wange tuva ku Bukedde TV1 musibe bulungi mweraba. Balugema Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm oba ery'okulimirako ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala. Tusangibwa Mityana Road Buloba Kalambi. Okumanya ebisingawo tukubere ku namba z'essimu z'olaba ku zolaba ezo nyavula. Nina Sala. Eriwa. Esala kegende. Eriganze zantama. Esala yange egenda eri abo abaami abazaala. Abakyala nga bagenda n'abaana naye nga temulabira abaana abo. Mukama akendeze ku nfuna yammwe. Amiina. Akendeze yaani? Enfuna y'abasajja batalabira abaana naye nga balina obusobozi. Amiina. Esala ntuufu nayo gireese. Annaye. Nange kyanyiza dda esaala etuukirire kyanyiza dda nsoose nyampolereza abasajja genza okulaba obeera oti musajja nga weesobola nga tolabirira mwana wabula onyumira bunyumira kuddayo kumulabanga omwana wo nti bave ku mwana ndabeko. Josted agambye muwagire olusani ya prima bwe muwagira nange mpewuka kitegeeza prima yalabirira abaana nyabula emboozi eza boda ate ziriyo tuzeesonyiwe nga tuyize nnyo tuzeesonyiwe